songa ndowooza munda bawembeera wano wewaka wano wembeera ate nawo si wange essomero lyanyamba ne limpawo ne wano wooli nawo si wawo ntiwakubawo akantu kobirobeera era essaawa yonna bayinza okuŋŋamba tuvaawo gende. Olinawo n'abaana b'oweerera? Nyina n'abaana bempeerera kati mpeerera abaana 3. Ali single mother? Kyenkana ndi single mother kubanga taata w'abaana yagenda simanyi gyali. Yakubulako bubuzi? Yambulako bubuzi. Era sente zo zinaatera kunnema mugyeyo. Nina naali wano ku nasale tusasula $20 n'akawaayo $3. Kwabiri. Taamu eri makati. Omulala oyo mbagambye ye sinawa yadde $10,000. Wali mu P6 wano ye n'ebitabo byambuze. Era yangambye ati agenda bugenze ku ssomero. Era yangambye ekitabo kya mathematics takirina. Era tikyaba maasi gwayingira mu kiraasa fuluma. Kati ono omukyala okujja wano yali asula wakasankeyo ng'amazzi gamuyingira buli lunaku. Negawalampa ekitanda paka waggulu bw'ati. Ng'apangisa naye ng'amazzi gamuyingira. Waliwo bwe yatonya Kulisimasi nga tufumba emmere. Amazima emmere twagiteeka ku buliri, amazzi ne gagiyiwa ku buliri. Export TV to the world. Abanalo. Oliwa. Kale tusanyusa okusangawo. Naffe tunasanyuka okulaba. Kale. Tuli bulungi. Goli oti. Mukulikeyo ku church. Tuvuddeyo naawe kulikayo. Nange nvuddeyo. Tusazeewo nga tujje tukulabeko. Tulabe gy'obeera. Manyi kyabwa Katonda okulambuligana. Era bwe kiri. Kulambuligana. Tuzze n'ebintu bino. Yesebo. Bintu byo. Soko obikwate. Mbone yanze. Munnange Mukama. Amiina. Mukama agabiridde. Twebaza Katonda ku lulwo tujja gwe ekiri mutu. Ekimanyibwa nnyini waakyo. Olunaku lwa Sunday abalabi ba Export TV njagala osooka okubabuuzaako giri gitya gye mutambuza na gye mutuusaako engalo. Olunaku lwa leero nga wetandise nti lwa Sunday era tuva kusabako abasabye mukulika eyo andi ne Musumba Peter tulinako n'omugenyi waffe ow'enjawulo olunaku olwa leero. Wetuvudde okusaba Musumba n'aŋŋamba tutine mpola tubeeko we tulaga era byebigere bino wetutuuse we wano naye kansooke nzikiriza Musumba Peter balamuseeko nga tunawa kubuuza ku mugenyi waffe yadde yatubuuziza dda simanyi ndowooza mwakalabye kuba kyammanyi mukulu Abba akabateereddeyo nga tuyingirawo Musumba abantu tusooke tubalamuseeko. Balamusizaako mwenna linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ndi musanyufu nnyo olunaku lwa Sunday tulutandisa ate tulumalako mu kisa kya Katonda. Tuli wano ewa memba wa church yaffe tuyinza okumulabako n'okumubuuzaako. Nyabo osibye otya? Sibye bulungi sebo, musibye muteesebo. Ye tuli naffe. Oli otya wano? Wano siri bulungi n'akamu ku lw'ensonga ndowooza munda bawembeera. Wano wewaka? Wano wembeera. Ate nawo si wange essomero lyanyamba ne limpawo. Ne wano wooli nawo si wawo ntiwakubawo akantu kobirobeera. Era essaawa yonna bayinza okuŋŋamba tuvaawo gende. Naye ng'okola? Kalimu bwekati era obusente tebumala ku lw'ensonga ne school fees bw'abaana omu n'atera n'okumuyimiriza. Olinawo n'abaana b'oweerera? Nyina n'abaana bempeerera kati mpeerera abaana 3. Nina ali ku MK International eyo. Era sente zo zinaatera kunnema mugyeyo. Nina naali wano ku nasale tusasula $20 n'akawaayo $3. Kwabiri. Taamu eri makati. Omulala oyo mbagambye ye sinawa yadde $10,000. Tebagenda kukomezaawo abaana. Era Mukama akole ebyekisa bye y'abantaasa. Oli member wa Prayer Power Church? Ndi member wa Prayer Power Church. Naye lwakuba sinabakwatura. Ate nga Musumba waffe oyo mwagala nnyo. Era ne wano wendi saalaze.
mukyagaza okubeera wano mu Musumba kinamu omukono. Singa sisaala za Musumba saali badde wano. Musumba abantu ng'omukyalo ono tubalabyeko bangi bajja ne batubeeramu naye simanyi abantu bano muba sportinga mutya kubanga ebisosa nga tulaba abantu gye tukuŋŋaanira eyo mu bifo babeerayo nga tusinkana ku makyaki ne tumane twawukana buli omu nadde ewe. Nze ndaba n'abasumba bangi nga tamanyi bantu be. Abantu bano mukola mutya ku passport nga nti mukyalo ono katali ki tali bulungi emirimu gye kati gitekola bulungi kuba agambye n'okubeera wano kiinamu omukono. Kitegeeza nti obadde omutambulizaako amaaso. Kati kisooka mukwano gwange ate asabira waffe kati waliwo enkwatagana eyo nti ate muntu w'abantu muntu bw'aba asabye n'akubuuzaako n'akola ki kati mukwano gwange kyenyinza okugamba ne number 1 kati ekyo kyatuleetera okubeera nga tuli wamu kubanga ng'omusumba kikwetaagisa okumanya endiga zo ziriwa wadde age tannayatula naye nze mulaba ndiga yange kubeera akuŋŋaana omunafu ajja kutuuka yatule kati so ekyo kyaneta okubanga ntegeera ayitamu ki naye yennyini aŋŋamba kino kati so kati nga ffe Prayer Power Church abatulabye ntukyadde tetuleese bingi kubanga bye tulina obusobozi bwaffe we bukoma naye nga tukkiriza Katonda nti Mukama waliwo gwasobola okukwatako n'ayimirira naffe n'ayongera okuyamba omukyalo ono kubanga tulaba waayita waki wanja agambye ayina abaana atali omu atali babiri atali basatu abaana basoma. Mami oli single mother? Kyenkana ndi single mother kubanga taata w'abaana yagenda simanyi gyali. Yakubulako bubuzi? Yambulako bubuzi. Olaba nozo omugugu ng'oli mu Kampala abaana balina okusoma abaana balina okulya okiraba ndowooza so kyekyo kyekimu ku bitukwatako n'ogamba tetujja kulinda kanisa yaffe efuuke ennene etuyamba okuyamba abantu so just gwoba mulingo olina okukwatibwako eri abantu so kyekituleetera okubanga obuuliriza n'omanya kuwuli olabe w'osobola okuyamba nga Mukama akusobozesezza n'oyamba wekiganye n'okaabira Katonda ne wabaawo Mukama gwaleeta n'abawanirira naye nga bwo obwetaavu we buli abantu Katonda akiikiridde omu ku abo abeetaaga naye nga abantu bangi abalina obwetaavu nga ye abeetaaga emmere abeetaaga fiizi abeetaaga ebintu bingi ebyenjawulo n'okulya oluusi n'emmere ebula n'engende owa Naalongo mukadde Naalongo nampaayo akawunga oluusi sukaali oluusi sabbuuni kwegamba abantu bomu Prayer Power Church kwegamba banfuukidde ng'abazadde obasayidde emu kwegamba already Prayer Power ebadde egezaako okubanga eteekawo obuyambi naye era kiraga nti tebumala si butabasiima naye kiraga kuba kati nga school fees oyo toyinza kubasaba school fees n'abalina abaana baabwe kati nina okulabika nti ngezaako nenfuna bwe babagoba nga batuula wali mu P5 P6 wano yenna ebitabo byambuze era yaŋŋambye kati agenda bugenzi ku ssomero era yaŋŋambye ekitabo kya mathematics takirina era tikyaba maaso gayingira mu kiraasa fuluma so obwetaavu webuli lowooza obulaba obwetaavu webuli ku bintu bingi so nze nyinza okugamba nti twetaaga Katonda twetaaga tuyimirire tukwatibweko tuyimirire n'omukyala ng'ono mu bintu bingi waliwo ne byatajja kwogera naye nga ayeetaaga obuyambi ku bintu bingi so era nze nkaabira bwe wabaayo ali eyo ng'asobola okuyimirira naffe n'atwesigisa ssente ze n'atwesigisa ebintu ebikalu nakyo tetukirinako buzibu n'atwesigisa ebintu ebikalu ne tusobola okuyamba omukyalo n'abalala kuba waliwo abaana abali ku street abaliwo abeetaaga ebyokulya naye mu kanisa nabo mwe bali nga beetaaga n'ekyokwambala talina nga beetaaga ebintu bye tunyooma biringa ebitandikibwako nga nigiina nga ki naye nga ye olaba ati yakyabafunye makula wafune akagato k'omu kigere so nze ekintu kimu kyenyinza okugamba nti weetaagawo obugabizi ku bantu baffe beetaaga abamu babagoba ku nguudo abalala ennyumba zaabwe zamenyebwa weetaagawo obugabirizi ku bintu ebyenjawulo
kati omukyala okujja wano yali ali asula wakasankeyo ng'amazzi gamuyingira buli lunaku negawalampa ekitanda paka waggulu bwati ng'apangisa naye ng'amazzi gamuyingira. waliwo bwe yatonya kurisimasi nga tufumba emmere amazima emmere twagiteeka ku buliri amazzi ne gagiyiwa ku buliri wakasankaawo so olaba ebintu si birungi kwe kumujja nemuleeta wano tukabira Katonda n'afuna wano naye ng'era bwolaba weera bw'otunula embeera awo nawe olaba nti twetaaga Katonda okubaki okukiyingiramu obulamu bw'embeera yeetaaga Mukama bwe tuba Katonda bw'aba alina gwakutteko n'amukwatako ne tumuwa omukono era kale obulamu Katonda waliwo omubi wasobola okugolokokera naye Katonda alina waakutadde era naawe wosobola ogamba nti kale asobola ova neweerwanaku. yes kaso tulina kaabira Katonda. Nyabo ennyumba tugiraba munsula ogambye osulamu n'abaana obulamu bwammwe security temulumbibwa kuba tulaba saidi eno kiringa kyererezi nti oba ensolo zitera okuzungira mu nekiro tezibalumba wano bwe muli? Ensolo embwa mweziri zigogora naye lwakuba ffe tubeera mu kayumba kaffe muno tetubeera wabweru mpozi ng'emisote ezize eno mu nsiko ze tuteera kuwulira nga zikuba ku mabaati n'emanja eyo waliwo n'ogwayingira mu nnyumba n'ogenda wansi w'ekitanda abaana ne bagunkubira ne bagutta emisota gyo yo weegiri naye ebisolo ng'empologoma oba enjovu ng'ezo sinaziraba. Nange nkyenkakasa nti amaka g'omukyalo ono mugalabye bannaffe era nga kyenyinza okubagamba ewatali kwonoona bigambo bingi omukyala yeetaaga buyambi bonna obuyambi bw'omuweereza bukola ne ogamba nti ogenda mufunira wakubeere wali sabira tugambye nti walinako wateeka oluba ng'ekampala wekiri nti osobola kusa kyolinga wooteeka luba naye siwe wantu woyinza ogamba nti ayina wabeera so kati gwalina asobola omuyamba mu terms of wakubeera asobola omuyamba in terms of ekyokwambala ekyokulya agambye alina abaana bameka maama? Nina abaana basatu. Basatu bonna basoma? Bonna basoma. Abaana basatu naye agambye nti omu yakamuweerako emitwalo 3 ababiri asindika busindizo ku ssomero ndowooza abagamba mugambe basomesa anja kujja omu talina wadde n'ebitabo naye asigala mugamba genda ku ssomero onaalabira eyo Mukama anaabanga akuyamba so wenna alina obuyambi osobola okuba nga obuyisa mu Prayer Power Church ne babeera nga bakola enteekateeka nga zino okubanga batuusa ku bantu abeetaaga obuyambi bannange obanga oli bulungi tolowooza nti ensi yonna yatereera omanyi Musumba najjukira juzi nti twakozesako ku Tadooba era nabuuza mukulu Tadooba zikyaliyo nangamba kugenda mu wino zikuwuzeeyo ne mmanya nti wova mu kintu ebiseera ebisinga oyinza okulowooza kiweddeyo ku nsi naye kiba kikyaliyo naye ate gyakozesa ali ku masannyalaze naye era nkozesa kandu ate yo kandi yakusaanyaawo 5 obwo so kati muntu alina omuntu agamba nze muwadde sola byonna obuyambi bwonna oba foomu yonna naga muwadde sola n'ayaka n'agulumiza kando byonna kwagiwonye kyetwagala kino kitutambuza mu kudani tugende neno twagala kufunira abantu ensonga ebagaza Katonda n'omuntu alina ensonga ebagaza Katonda agamba kati singa si Katonda kino tekyandise n'olwekyo kanjagale Katonda omukyala tugambye sina mulokole ne wejja mu kyaki bamwaniriza ne bamusobola omufunirako Katonda kamufunidde okufuna engeri eyagala Katonda okufuna okumanya lwaki kimwetaagisa okulokoka okiraba ndowooza so ekimu ku kintu banyabo ne basse baali eyo neegayiridde tuyimirire n'abantu bwe bati tusobola okubagira tuli beesigwa nnyo era bw'ogamba nti obubaka buno bwa Maama Nalubwama bw'ogamba nti obubaka bubaka bwa Kankunda Faith era bujja kujja butuukewa ewuwe tetuli mu makoona era tujja kulaga nti obubaka obwo buno butuuse expo jangu obeerewo obubaka bw'omukyala buno buliwa tebutuuse so kati alina yenna obuyambi olina obuyambi essimu yange kanji bawere ddala essimu yange eri 0756 12 9 9 08 0756 12 9 obuyambi bonna bw'omukyalo ono bujja tusaako amazima gatuuke nti tukomyewo wano twaliwo luli eri ng'ennaku z'omwezi mmeka 21 tukomyewo ate era nga tuleese obuyambi bwani bw'omukyalo so Mukama abatuwera omukisa mwabalina omutima oguyayana n'okugaba
nga tuyimirira n'abantu bwe bati tuyimirira n'omukyalo ate nno abaana bangi era abakiikano naakiikiridde ate era abalala abangi ennyo so mu Uganda mulimu ebisomoza bingi whereby mukama bw'aba nga akwesigisiza ssente tuyimirire ne bannaffe weewaawo omukyala bannanga yettotoddeko abagambye single mother embeera gy'ali mugiraba alina abaana 3 agezezaako kyagezezaako naye awulira nti obulamu bukoze butya bumukaluubiridde. Amaama nga tumaliriza olinayo akatale kakoye oyagala okuyisaawo oba okutegeezaako abantu oba omulanga gwonna ogwokuba ogusembayo? Bannange alina obuyamba nyambe kubanga n'ekiyungu kiikyo nteekako ekibaawo siina n'omuntu asobola kunkubira akateekewo. Kati ebintu tebabikubbako? Mukama era abikuuma. Era sirina nga bwe biri bwento bwensuula. Era ekyalo kirabikirawo nti kikalu kizibu. Sawa zigenda muwenda. Ekyalo kikalu kitegeerezaawo nti tewali kyakulya. So gwe wenna ali eyo ng'okwatiddwako bambi beera nga otuukirira wonna w'osobodde oba ku expo oba otuukidde Musumba wonna w'osobodde. Osobola n'okugamba nti bannange nze ko oyinza okuba sigenda asobola naye kuba tugambye nti ono akiikiridde abangi abali mu mbeera bweti n'okusingawo. Bassebo ne bannyabo ago ge maka ag'omukyala maama Nalubwama nga bw'ategeerekeseeko. Embeera eri mu ggwanga eyinza okulowoozesa omuntu nti ayinza n'okuba mulalu naye ng'ekituufu eba mbeera y'eba ekutte ku bantu. Nga bw'olengera amaka ago akugambye nti mwasula n'abaana be 3 yekka ng'omukyala. Atugambye nti olumu aba ali awo agenda okuwulira ku mabaati mwe basula ng'ebintu bikoona-koona. Bagenda ofuluma bambi nga balumbiddwa emisota. Agambye nti lumu bagusanko ne mu nnyumba yaabwe. So embeera kitegeeza nti si nnungi, tali safe n'abaana be. N'abaana be nnyini kusomera abasindikayo busindisi nti mugende kisa kya Mukama kinaabakulembera naye nga fees poteya tewali wadde n'ekikumi. Ebikozesebwa ku ssomero tewali. Abaana kasita yafuna uniform n'agamba nti bagira bawummulirako awo Mukama kyanaakola. So omuntu yenna ng'oli eyo nga embeera gy'olimu kale nga Mukama akwatiddeko ng'osobola okufissaayo 200 nga tezina kyakkola tekigaana kubeera nga ozituusa n'obeera ng'oyambako abantu abatambulira mu mbeera bweti oba abantu abasobola okuba nga babatuukako. Oba bwe tosobola kubeera ng'obanoonya n'obafuna waliyo abantu nga prayer power oba omuntu yenna gw'omanyi nti asobola okutuusa obuyambi obwo nga mwesigwa beera ng'oyambako ku bantu bano. Mukama naawe ajja kuba nga akuddiza ekikubisaamu. Weewaawo. Export TV to the world.